Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aboluganda nababuze ekibuuzo nti abaffe mulowooza Katonda teyatonda yo bantu bayitibwa basiru ku nsi kuno ne munziramu nti ye yabatonda weebali. Ekibuuzo ekirala be baliwa? Obadde okimanyi nti ku nsi kuno buli omu yeeyita mugezi okusinza ku ntegeera ye? Teriiyo ayinza kwewako obujulizi nti bannange nze ndi musiru, oyo taliiyo. Kitegeeza ate ekyo nti kiri eri ggwe awuliriza abantu aboogera ne bye boogera, alaba abantu bye bakola, n'osuusa n'omanya nti oyo mugezi, oyo musiru. Kubanga teriiyo agenda kuvaayo yeeweeko obujulizi nti bannange nze kumulaba wano ndi musiru, taliiyo. Kati ogwo mulimu baba bagutisse ggwe awuliriza era alaba okusunsula omanye who is fool, ani musiru. Gukyolowooza nti abaana abaasembanga mu kiraasi empapula ze babayiwanga okujjuzaako ansa mu bibuuzo bazzangayo nga nkalu nga tekuli ansa? Bazizzangayo nga nzijjuze nga ansa zonna azijjuzza, buli we babuuziza ekibuuzo ng'ataddewo ansa. Era ng'okusinziira mu kutegeera kwe ng'alabira dda nti ezo ansa z'ataddewo zezo zennyini entuufu, era agenda kubeera ng'afuna max okusinziira ku ntegeera ye ne byajjuzza. Kati yabanga musomesa yasalangawo amagi aga nti okusala ku kinna basomesa kino kifu ne kino kifu ne kino kifu, kino kituufu. N'alamula nti gwe oli mugezi, gwe oli musiru, sigala mu kibiina oddemu weetegereze. Kati gwe ndaba era mpuliriza gwe musomesa mulimu gwe okulamula n'okusengejja mu byogerwa n'ababyogera n'ebikolwa byabwe. Bagambe mabegako eyo nti bw'osanganga omuntu yenna ng'atudde ku TV oba ku radio oba ku media ng'ali ku musajja omufumbo ensi yonna gwemanyi nti mufumbo, nga ne mukyala w'ensi yonna emanyi nti oyo mukyala w'oyo, n'abaana b'ensi yonna bamanyi nti abo baana b'oyo eyagattibwa mu kereziya oba gwe baawoowa mu bufumbo obutukuvu, apreachinga bufumbo, apromotinga bufumbo, oli n'agamba nti oyo muli wa bisiyaga. Nabagamba ayogera ekigambo ekyo ku muntu afaanana bw'atyo abazzolo. Ne mutakitegeera olw'ensonga nti mwe mukyalimu entegeera eri erowooza mbu omuntu ayitibwa Zolo ayina kuba ng'ayambala ebigoye ebiddugala ng'alya ne ku kasasiro. Please, eno generation gye tuliko tulina abantu ba Zolo nga bambala amasuuti ne basiba n'amataayi ne batula ne ku zi TV oba ku radio ne baweereza eggwanga naye nga bazzolo. Obwa Zolo tetukyabulabira ku nnyambala ya muntu nti addugala nnyo kati oyo Zolo. No, ebikolwa byo n'ebigambo byo byokka bye bitumala okutegeera nti ggwe oli Zolo. Kati teri afuluma statement eyo ku mufumbo nti muli wa bisiyaga okujja nga yogera ekyaba Zolo. Era ne mbagamba tekikwewunyisanga asobola okuba nga na minisita mulamba, asobola okuba nga mbaka wa palamenti, asobola okuba nga serebu nga muyimbi oba nga munnakatemba, naye nga yagamba nti omufumbo oyo gwe mulaba alina omukyala n'abaana be muli wa bisiyaga, oyo aba Zolo. Kamba weyo omu ku bantu abafuna ekigambo ekyo ekitegeeza omuntu okuba nti Zolo biki byazaakola ne byazayogera gonjawulire oba ategeera oba tategeera. Waliwo omusajja omu mu Uganda awo azze awalampa buli kika kya muntu obw'obuvunaanyizibwa mu ggwanga, naddala ku sayidi y'abavuganya gavumenti. Yasookera ku Lina Zedriga. Lina Zedriga yasazedde eddiro, yagenze mu NRM era bamuwadde ssente, yalidde zino, agenda kukola bino, agenda kukola biri, n'akuba Lina Zedriga n'amulemerera n'amuta, oyo n'amuvaako. Yava ku Lina Zedriga n'alumba SG General Secretary David Lewis Lubongoya. Oyo Lubongoya Mbega yajja kola kino, yakola biri, Museveni yamuwerera, tasobola kuba musiru, ayina awagira Bobi Wine nga Museveni yamuwerera, kale n'alereja neyererejja, Lubongoya n'amulemerera, oyo n'amuta n'amuvaako. Bwe yavaawo n'amagamaga n'agwa ku mukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyo omusajja ali kino akolera Museveni, agenti wabali babisiyaga, ali abisiyaga akola kino, oyo n'amulemerera n'amuta. Oba okitegeera bw'ata Bobi Wine n'alumba Eddie Mutwe. Kati ageri Eddie Mutwe kaali bali be bayita ba nonsense, ye yamusirisizawo nga lumu, oyo n'amwocha n'amuddukako, n'avaawo n'alumba kibiina ki NUP. Era kati ngenda kuba NUP mbadde mbasasa busasize, ngenda kugijjawo mu musaaga busaze, mugwo musanvu ejja kuba tekyaliwo, eyo njimaze isigizaako mukono.
nemulemerera nagivaako kati yalumbye Joel Ssenyonyi. Oyo Ssenyonyi yali asente muli wa bisiyaga banayi munjagala mumbuulire mu statement z'omusajja ozo naza zakola n'ebyazayogera bya magezi ki by'owuliramu mu byayogera era bituufu ki bye yali ayogedde.